Bwetwava ku seti wantegeeza wasanga muganda wo mugeye na yali akola yose. Muganda wange oyo yali atunze ettaka lyaffe. Kati bolo ko bali beyagaliza. Balondangamu amataka ag'ebbeeyi agali awantu awalungi. Kati boge beegabanya. Kati fene batuwa amataka agalayisi agali awabi. Kakati ebyembi nga binajja. Tata baffe bamala okufa. Ateraba ettaka lyabwe erimu dino bano ne bagoba abantu. Yali mu kiboga eyo ne bagoba abantu. Kati bagoba abantu ne basigala nga tebayina nga bayina gundi square mile emu. Kati square mile emu nga tebanywedde mwenge bereka batyo. Je twakulira envunze yageggeranga nekwata waneeno newalya nekwata eno wansi w'obugere buno wonna nebulya abamuza bakutulangako n'obugere. Ekyasinga okwewunyisa fe envunze tezatulumako. Bali bakwita kalipa. Bali bampita kalipa chugongolo liise mu kyoto kasejjebere mbirizi bbiri. Kalipa lwaki bali kutuma. Wakoleyako ku ddusu. Omwana alikuba mukasana akatiro gani. Mukasana ate mu nfuufu. Bamu kyokasana. Naye mu nfuufu. Enfuufu tenywedde ddusu wo. Banange. Nekuba kwa. Ogenda okutandika okudduka bwoti okutandika okugenda ku luzingo lira balikala. Liggwawo. Ngowetodda. Kakati nze kye nakolanga. Kati kye nakolanga. Nga asali wanda bwati. Nansoka nenyimira ne mutunuulira na mubwenti. Nenga ono naswadde. Okumanyira ddala nti banzise ne banteeka mu kakutiya. Nze nali mutono nnyo nga ndi awo sitegeerekeka. Ne banteeka mu kakutiya ne bansula mu mwala ogwo mwala gwe bayita kitumbi ekiboga ogw'amayanja. We bagunsulamu nebo ne bagenda ne bamanya nti awo siridda. Bakawonya. Banyabo ne baseba bampuliriza amazzi ga mayanja g'omugga. Gansesema ne gansula waggulu ku bitoogo. Ngoli mukaveera. Ngani mukaveera kange. Nga kasibe. Kati mbu abantu abali bayitawo bagamba we batyo we bangamba nti bo bali balonza akabizzi. Ngali mutono nnyo. Nali mutono nga ate ndi muli mu kakutiya nga nkubagana bali balonza embizzi oba akabizzi. Nanti enjiri y'okumakubo saagala gyogerako naye ababuulira enjiri y'okumakubo mwegendereze. Ate olw'ensonga eyo naye kankayite mu katono naye temunkuba temunnwanyisa wabula kibuuze Mukama akuwa okubikkulirwa kwakyo. Abantu ababuulira enjiri ku makubo abasinga obungi babeera si balokole. Export TV to the world. Tukwaniriza nategwe omulabi wa Expo nali ku Rock. Ngenda kwebaza okutulabanga buli kanako atana subscribinga. Tukomyewo nate ne Musumba Kango atukyali mu bujulizi bwe olugendo lw'okufuuka kino kyali kaakano n'ebintu birala nkuyanja byajulira nti byabiraba oba Katonda yabimwolesa. Kati gwe kalira nywera ffe tugenda bikuwa paka ne oba olina ekibuuzo wotaategeera osobola ogenda mu comment section n'obuuza ffe ne tubikutuusaako. Nga tetunnasimbula lutabaalo lwa leero gwe abadde amaze ebbanga ddene ng'osumbuyibwa mu birwadde ebitali bya ngeri emu omulinga prostate enlargement, hemorrhoids, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis, PID n'ebirwadde ebirala bingi nga byakulemerako byakufuukira olukokkobe. Bakubireko ku namba y'essimu 0706 tekawo 06 4923. Eddagala lyabwe basobola nolikutuusaako mu bitundu ebyenjawulo byonna by'owangalira mu gwe just baweereze ka message ku WhatsApp oba kuba direct. Bagezeseeko mukwano tosooka kuwanika then ebisigadde tunaabirabanga amaddamu. Abalina emikolo gisembedde mu dduka embiro ebifaananyi ebirungi vidiyo ensufu ku noti 777094 tekako 26 kuliko enamba z'Airtel weziri awo wansi osobola obbano otukubirako ffe bennyini omukolo gwono tuguweesa ekitiibwa. Airtel waliwo ya 0756800761 wonna woli mu Uganda ffe ne tujja oba mbaga kwanjula mugagga aleese yeefiisiza niigiina simanyi biki emikolo gyonna tugikolako ate nga bbeeyi yaffe si yakawerege. Musumba Kango eradde se Mirembe sebo. Bagamba eradde taata. Osikakuta. Uli otya. Mwebale kuweereza. Kitiibwa kya Mukama. Bagamba kyeyo ku Rock. Ab'oku Rock balungi. Era babatumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Bambulize abakwegese amaaso tusimbule.
abalungi abandaba ku Rock International Ministries Matugga YouTube channel yaffe mbebaza mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nga mufulawinga wamu ne ku Expo TV nammwe mbasaba era mbebaza era mbasaba mukole ekintu kyekimu buli lunaku mu likinge mu commentinge mu subscribinge twebaza mukama ku lunaku olulungi lwatuwadde era tukkiriza nti n'olwaleero agenda kukola ebyekisa mu linnya erya Yesu. Kale mukwano gwange tugenda tandika twakoma lulyeri bwozaako obutambi emabeganga in case gweno storage oguddemu wakati scrolling wansi video weziri gwe kasolako face no kuva twatandikira teka kolabe twakomanga omukulu akyatunyumiza kubimu ku byali mu Geyeena mutayi bwava ku seti wantegeeza wasanga muganda wo mu Geyeena yali akola yose. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Okay. Nasanga muganda wange mu Geyeena akaseera kalinga tata wange tanaba kufa nga tata wange yakafa. Tata wange yali ali mu range yemu ne ya muganda wange oyo. Yali asingako tata wange yali asingako muganda wange oyo emyaka mitono kubanga muganda wange yali muganda wange wa tata omuto. Si tata wenyini yali amuzaala. Kakati yali amusinga ku katono nnyo emyaka kati oyamala okufa muganda wange oyo yali atunze ettaka lyaffe kati bolo okuba bali beyagaliza balondangamu amataka ag'ebbeeyi agali awantu awalungi kati bo ge beegabanya kati ffe ne batuwa amataka aga layisi agali awabi kakati ebyembi nga binajja tata baffe bamala okufa ate raba ettaka lyabwe erimu dino bano ne bagoba abantu lyali mu kiboga eyo ne bagoba abantu kati bagoba abantu ne basigala nga tebayina nga bayina gundi square mile emu kati square mile emu nga tebanywedde mwenge bereka batyo nga tata waabwe yawasa abakazi mwenda nga ina abaana bangi nnyo nga ate bakulu nnyo kakati ne batunda ettaka lyabwe ne liggwawo ne batandika okutunda agaffe n'agaffe gonna ne bagatunda kati we bagatunda ne tusigazaawo oba oliawo yiika ezaali ziwera nga 5 kati we twazisigazaawo kati abantu b'okukitundu ne babagamba temuddamu kutunda ttaka ly'abaana kubanga ate newalala bali batundayo dda nga twasigaza wamu wokka kati nabagamba temuddamu tunda ttaka ly'abaana kati babagamba bwe batyo ne bagamba kati bo ne bagenda ne bayiiya amagezi nti bajje bakwate ettaka lino bajje batukwate batwale mbu batulabirire kati mu kutwala ne batulabirira batwala waabwe kati ne balyoka batubonyaabonya ne bakuba muganda wange omulenzi kati ne bamukuba n'agwa eddalu nga migo gye gimusudde ng'atuulaawo nga ina jjudde amagwa kuno konna ku magulu ku mikono ng'enkoko zijja ne zibojjogolamu bweti nga tasobola agigoba ng'agiraba bulabi bwati ng'akaaba bukaabi nga kyasobola kimukaaba bukaabi gyali akyaliyo nakati mawaya yatereera ne babatwala n'atandika okukuba ne batandika otukuba kati we batandika otuyisa obubi ye muganda wange gwenzirako omulenzi bali bamuyita Kavuma Mikairi manya batuma bamalayika gagenda gakulukuta wegatyo mu ngeri etali kagenderere ne bamutuuma ki twali tuli awo nga oyo yafudde
mukubatulugunya mukutulugunya okwo kyekyamuviirako okufa kyekyamuviirako okufa kakati ekyo wekyamala okuggwako netulinda netubeeraawo kati nze nemusigalawo nga ndi kaliba muki nga nti sifa buli kakodyo konna bakayiya nga sifa webankuba nange nempulira nga nekyaye nenga nanka nette nfe ne batugamba oluwoko oba olumanyi oli munnakibuga nnyo nze ni munnakyawa neryo byesimanyi olabye kati oluwoko nendutabula obukonteina buno guba muddo kati esawa zinene bwenkozesa nga ntabula ekijimusa kyange manyi nokukola ekijimusa kati bwenkozesa nga ntabula ebijimusa guba muddo nga mugimu nnyo gubeera nnyo ku biswaswaswa oba mu nsiko nga njimu mu luzungu baguyita bati gwensimya amala ogenda kunkubya emboko nyinyuke gwensimya amala notabula oluwoko nendutabula nenywa oluwoko ebikopo nga bina oluwoko lwagana okunzita naye nga lwali lutta ebyaddala oluwoko lutta nakati olunya lutta nenze lwagana okunzita kakati akaseera ako wagezaako nonyeza lwaki telwakutta nabitegeera kati nga nkoze nti mukama yali yannonda era ekisa kya katonda kyandiko olunya ogaana okufa kakati ebiseera ebyo walingawo envunza byebiseera envunza we zabeereranga ennyingi ewamu ekibuga newamwe zaaliyo kirabika bintu ebyo tubisomye nnyo mu mawulire ate kati nkulimu enfudde sajja neganye nti envunza kazirabangako kakati ffe waffe gye twakulira envunza yageggeranga nekwata waneeno newalya nekwata eno wansi w'obugere buno wonawona nebulya abamuzi abakutulangako n'obugere abamuzi abalumanga nezibakuluma ne ku maviivi ebyo mpulira bya si bya busoga ebyo mbadde sibiwulirangako kati envunza zaaluma eri mu kyalo naye ekyali kyewuunyisa bali abantu era ekyali omanyi envunza enkukunyi ebiku ng'obeera nnyo n'obuwukawuka era mu nju kasita obeera nga n'obiraba ebintu ebyo mu nju yo ng'omanya bumanya nti namuzinda akuli bize namuzinda kiki ogwo nagwo kika kya muzimu namusambwa gukola mulimu tobwayi saze kusomesa mizimu kigikola naye ekikulu kya byonna omanya gukuzinzeeko kakati olinda muzinda yabaluma bali kubanga ffe twabeerawo ngewo waka nga wendi n'abaganda bange we bali kati ono muganda wange yali tasobola yadde okweronja yamalanga ennaku nnyingi nga tanaaba naffe twamalanga ennaku nnyingi nga tetunaaba kubanga n'akaseera ako ng'amazzi tetuli bakyalimugatta nga tetugatta kakati. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ekyasinga okwewuunyisa ffe envunza tezatulumako kati guli gwali mwoyo guba mwoyo nga gwe gugenda gulya famire kakati mba ndi awo nga nkola ki nga nkwata nga tubeerawo kati ne bakwata bana abaana balala nga basoma nga ffe tusoma kati naye nga gona amateeka ago gateekawo oyo muganda wange ateekawo amateeka yalagira yakola kino yakola kiri nekimpisa si bulungi wekyampisa si bulungi nenga naye lwaki ngenda nga mumbeera bweti lwaki mbeera nga mumbeera bweti kati muganda wange omuto oyo mukulu kasayafa nono omuto nagira kati omuganda wange nembeerawo nga muyengera ebino babiyita batyo kimankulata waliwo omuddo okuta kimankulata kati oguyenga n'ogattamu essere n'osiiga ku bbwa ogamba ali omanya okukozesa eddagala ly'ekinnansi erya habbo olwedde twali tubeera na mu basawo ate n'ekirala
tuleke gamba nti no abo tuleke gamba nti no daga lyansi ya Chinansi musawa Chinansi nti ndi musawa Chinansi we mukimanyi bulungi owesala nokera ku machane wesala nokwata sere n'omusibako sere awona ebisale ebisinga obungi abantu abamu bakwataganya batutamya obulokole kati nekyo okikola mbwate bagundi balogo yowe Chinansi kitegeeza ki Chinansi yensi ebintu ebikolebwa nga byansi nga niya bikola ngensi ya bitonda Katonda ali waggulu kati ngatuwa obuyinza okubeera nga tukozesa ebintu ebyo so muganda wamutabuliranga muganda wange nemutabulira nemusiganga nemutekangako kati nemuiya nemusibasiba amabwa gano negawona kati amabwa gawona muganda wange nagenda nga netufuna omuntu yamutwala ku kyalo omulenzi namutwala ate era nga balokola abo bakajja era yamutwala ali mulokole kati wamala omutwala kandi tufuna era omulokole omulala naye natwala kano kato kange nasaba kano kato kange akatwale kati mukasaba ne bagamba oyo wobo omutwala ne kano kakalipachu bali bakwita kalipachu bali bampita kalipachu gongolo liise mu kyoto kasejjebere mbirizi bbiri kalipachu lwaki bali kutoma kati nze nga nwanirira obulamu n'okusinga woyinza okirowooza gongolo liise mu kyoto gongolo liise mu kyoto nali musiiwuufu nnyo nga ndi muddugavu kalijjebere kasejjebere kyali kisolo bagenda ne baleeta kafirimu awo ebiseera ebyo ng'okulaba kafirimu nno nakyo nga mukisa gw'amaanyi nnyo nga nnaku nkulu ate nga bano abazze banene kubanga kaseera ako bali bayimba simanya oluyimba kyolwaliko busesiri simanya busesiri twabukooye kati ezo ennyimba ezo mu mirembe egyo busesiri twabukooye okitegeera wange nosolo yabalokole si yabakadongo kamu mu linnya lya Yesu so ak'omugenzi Vincent Segawa ajali mulamu yasiramuka mbadde sitidde just yavaako mbadde era sibimanyi nnyo kubanga sibitegeera nagamba buli alina olwalusa abo nga baleeta nga basooka ne bakola bakiyita batya bagiyita jalibu obwerere kati ffe naffe nga tuli awo kati ngwawoomanya olwedde newotakola nsobi bagenda kukuba newogikolera bagenda kukuba kati nga olumba nakabuli nokomawo nobitebya nga botagendera emigoje era jijja kukubwa bagenda kutuma ku luzzi bagambe wokomawo nga amalosu gakaze wakolerako ku ddusu omwana alikuba mukasana akatiro gani mukasana ate mu nfuufu bamukyokasana naye mu nfuufu enfuufu tenywedde ddusu wo banange nekuba kwa ogenda okutandika okudduka bwoti okutandika okugenda ku luzzi ng'olira balikala liggwawo ng'owetodda kakati nze kyenakolanga kati kyenakolanga nga kasaali wanda bwati nga nsooka nenyimira nemutunuulira namu bwenti neŋŋawo nonaswadde awo nemala neŋŋendako nenfuna ekikajjo kyange nenfuna akatunda kange neŋŋenda nga ngaaya oba kifene neŋŋenda nga nkiruma neŋŋenda nga ngaaya nekomerawo saawa 9 migo nejogera kubanga era newe ŋŋenda speed era bagenda jinkuba kati waliwo ebintu abamu bannaye abalokole betukola era kino kituwa ekyokuyiga waliwo ebintu etukola ebyaddala nga bikonya bukonya muntu mwana wo n'omukuliza ku mbooko ebyaddala omaliza tomufunyeemu buli wokwata omukyala wo oba omwami wo nobeera nga omutulugunya atuuka n'amanyira okutulugunya okw'omutulugunya waliwo abakazi bakubira ddala abakyala nzizo counseling nzibaddemu mpitirivu ng'omukazi ng'akubira ddala omusajja najja omusajja nga nkwagula onjerere namugamba munayo olaba zino enkwagulo zonna omukazi oyo yankubye nti naye tawulira abeera nogamba nange mukama tusaasire kati mwasoobanga ne muyingiranga okulaba ku gundi kati twagendanga okulaba obwo buki ne tusangayo akafirimu bakalaga kali kansobera nga kalimu akamenke nga kalina embirizi ng'ezange zennyini zebalina kaseera ako nga mu byaddala okatunuulya bwoti nange nontunuulira nga nkutamyewo nti nenteeka wansi emikono ng'olabira ddala sirina njawulo nakamenke jjukira tebatusalanga nviiri era enviiri we zabangawo nga batusaze nga bakwata ejirita oba makansi ate nga bejirita basooka gisazisa baana bawakabo nga 6 awo nobeera wa 7 ng'eweddeko n'obwogi kati nga tulwirawo ddala okusala enviiri kati ate nga tetulya ng'emmere bagitumma
nga tefa abagirima era fa abagifumba kati nga ebitu emira bikajjo na fene kati nga amasanda gambeera nga kumwega kati amasanda ga fene gonna nga ne pesa mulumisa manyo kati ate anti jukira nga toba na kaso ofuna kiti n'ofuna ekiti kwokona n'omwetolooza n'oyabuluza kati n'otandika omufeffetta kakati mbandi awo Pastor Kango nga amasanda nyina kuno ebikajjo binkulukusako supu kuno tetwambala saati tetwayinanga ngoye twatambulanga bukunya nga nechipale anti nga nze chanchi angalanyanga ngoma nchi enkola nga nchijjamu nga nchikweka kati empale ze twayambalanga zali empale za nkoba kati ngolukoba terukutuse lwereka lutyo kasitolwa lukutuka ngoma nyakaweddemu okujjako romana we waka lwero jjo kutuka baluzemo olulala kalogero akali akantu akali mu film akakufana nojjawe awe ne bakuwawe linnya leka mbabulire mu baganda banga balaba chane eno nze mukama alina janzije ndi musanyufu nnyo kubanga musobola okutula mu mpuliriza atera ni musanyufu nnyo kulaba abantu abakola comment ezenjawulo ezisesa ezekisiru abantu amba bagano okumanya amazima waliwo omuntu akogambye bwoti waliwo omuntu akoze comment nzaawo omwe agambye nti oyafaanana mpewo empewo zikusumbu empewo z'ekikazi ensumbu waye era banatera okugamba ogenda ozitereza okufuna obulamu kati era kitegeeza kye babala kubanga mubulabika alabika kikomenti nze alabika abala kuŋŋamba nti nzija atereze empewo oba ngende nzire mu kutereza mpewo bw'obanga oli mulokole wolaba awantu awakyamye mu mulokole munno olina mugolola si kuddaawo kwogera byanjwanjwa oba byotamanyiko mutwe n'amagulu naye nze nebaza mukama nti nyina benjogeza obwama mpulira njogeza abantu obwama mu linnya lya Yesu kati bano na muto obo bagamba ne kano kagundira katwalireko bano na muto wange agamba ne kano akasejjebere katwalireko kati nengenda wengenda olno bana ebintu bizibu nnyo ono yali azze bali bazze kuba ku lusedi ku kyalo atwala muto wange simanyira gya mutwala simulabanga nako naye mbagamba kakati amutwala ayita munze nze navaddanga ndi musajja wa kibuli nga ndi mutono nnyo gongolo liise mu kyoto naye nga nkwezingako ekyampisa nkali pachu nga nkwezingako kasitanga onkuba nga nkaaba nga wenkola ki naye nange nenkukuba oba nenkuluma kati ye yali mbeeranga enkola yange akati mba ndi awo nga gundi nga Nikoye nga ampita omukazi oyo bali bamuyitanga Nikoye nga musakazi munyarwanda nga mpita nga ngamba soko je nga ngenda nga ngamba kantwale muganda wono mbere naye njamu kuma bulungi njamu komyanga wo mulabeko onza atutwale babiri nze ndabeyo nze ngende koye kale nga tutwale yo wali yo bayitayo kabulubutu eyo munda nga tuyingira nga ndabe uwe balungi bano tebagoberera tebala bajalaze tebakola ki kubanga fena bali bagala tumalawo basobola okutwala ebintu bwentyo nga nkwata gundi zange nga nzira waka nga nonya wentandikira nga wambula kakati mbandi awo nga mpulira bateesa nti tugenda ekiboga nga naye mpulira bagamba nti waliwo batata baffe abato kati nga bagamba nga beekolako mu mulimu kati okumanya nga bali abakyali oba bali baki mu Luganda sibayita bawumba tutu oba kibi kyekyo omuntu atategeera bulungi yali awo abawumba tutu nga tategeerekeka bakeera ne bapulaninga tugenda ekiboga webakwira bapulaninga tugenda ekiboga kyebakola basimbula nga bamanyi bukedde basimbula sawa ndowooza nga 5 ez'ekiro twatambula okuva eyo kasande eyo munde eyo bukuye eyo munde eyo mayiro 7 kutuuka ebukuya mu tawuni mayiro 20 okutuuka ekiboga okuva ebukuye okutuuka ekiboga twazitambula twagenda otuuka nga obudde tebunnakya naye kati nze kyenkola nga ngenda mbagenderako mabega nga mbava mabega nga tebandaba kabadi kyakaali awo mu kutambula nze kye nali mbala bo bali tebagala tambula nakasejjebere ate nga nze ndowooza nti eri nyinza okufunayo obulamu we nasangayo batata bange abato nga we nali mpulira kumbe ne batata abato tebaaliyo
bino bya banywanga omukago simanyi omukago bye bayitanga batata abato kakati ntambula tutuuka ntuuka mu kkubo ate eringa wali abasezi nga wali ebiwugulu ebibe ebikaaba embwazi mpitirivu nnyo naye nagenda nga mbagoberera Mukama nanteekako ekisa bagenda okundaba we bati ng'obudde bukedde ng'obudde buvuddeko enjuba we bandaba ne bagamba bannaye akasejjibere kaakano nga nkooye nga ndi mulwadde nga mpulira bubi kubanga nali ntabudde olugendo lw'essiro otanga kutambula ate ku myaka gyange era nali sirusobola nga bankwata nga bankuba kati bankuba bantuuza wansi nentula wansi nga bankuba amagulu ganeno galinga nga agafuna ge bapikamu nga baluuni we ne gazimba ne gajjula mu opale bwange bwe nayambalanga babuyitanga muzungu takola ki muganda wange muzungu takuba bbu naye okimanyi sondo yagalanye eyo nonese nesinga gwa kinsekinze Mukama akusaasire bulinnya erya Yesu anti kati tuweereza Yesu ate tunyumirwa era eno studio gye tulimu tubeeramu n'ebyokuyiga ate nga wetunyumirwa omanyi lwaki bwe tubeera nga tuli mu bwakabaka bwa Katonda tuba free yes n'olw'ensonga buli kintu kyetukola tukikola nga kiri free so nsaba Mukama akikubalire okubeera omukisa gwa tulaba era nkusaba subscribing liking commenting by the way njagala okubajjukiza nti olwokutaano olusembayo mu mwezi tulina crusade endakifuma nkubirako kasimu kange tugendeyo fenna tuweerezeeko fenna mulabe ku kitiibwa kya Mukama bino byenjogerako osobola okubeera ng'olowooza byakusaaga naye nkubuulira Katonda ntambula naye ekitiibwa kya Katonda ntambula nakyo era we kibeera tewabeera ddogo we kibeera tewabeera musamize we kibeera tewabeera birooto bibi we kibeera wabeerawo financial breakthrough nkusaba ojjonjo yininge tugende fenna tuweereze Mukama newobanga tusobola kujja kunjo yininga bambi osobola okubaako nekyokola okutusupportinga fenne tugende tubuulira Mukama ne tubuulira enjiri lwansonga obuweereza tekitegeeza kubeera musumba wokka wabula obuweereza kitegeeza kingi nnyo so sagala kwogera bingi oba kwogera nnyo sagala nnyo genda yeeyo bakubira ku kasimu ki akwa naye basaba munoonyeko akasimu kali 077 mwenda 3 4 2 yes awo nyine nakifuma ngenda twala omukisa guneeno tumireko abatuuze mwenna abatwagala ennyo abatwaniriza abawangalira ku kyalo Namyoya Mukama Katonda abatuweere bye musinga okwaga abatuuze be Namyoya abatulaga omukwano so banakikiriza so musumba gwa agoberera story eno agezaako tubuulira kuba ekibuzo kyange kyabadde yasanga muganda we mugeyeena kati agezaako tubuulira bulamu okuba kutulugunya bwe yabayisaamu obwamuleetera okugenda mugeyeena kati deni ya oluvannyuma nkimanyi olinayo ekibuuzo ekigamba bweki nja kikubuuza ekibuuzo kyange kale katukirinde kituuke mu linnya erya Yesu kakati bwe bankuba ne balaba nga nzimbe ne baga kana akantu guno gwe mukisa tukawonye ne bankuba ne bamanyira ddala nti banzise okumanyira ddala nti banzise ne banteeka mu kakutiya nze nali mutono nnyo nga ndi awo sitegeerekeka ne banteeka mu kakutiya ne bansuula mu mwala ogwo omwala gwe bayita kitumbi ekiboga ogw'amayanja we bagunsulamu nebo ne bagenda ne bamanya nti awo siridda banyabo ne baseba bampuliriza amazzi g'amayanja g'omugga gansesema ne gansula waggulu ku bitoogo ngoli mukaveera ngani mukaveera kange nga kasibe kakati ntuuka nzire engulu ndowooza amazzi gano gwe ganjikako ne gakanga omutima ne gukomawo bwe gukomawo nzire engulu ntandika ndaba ndi mu kikutiya ntandika okulajana ndajanira muli mu kikutiya kati mbwe abantu abaali bayitawo bagamba we batyo we baŋŋamba nti bo baali balonza akabizzi nali mutono ng'ate ndi muli mu kakutiya nga nkubagana bali balonza embizzi oba akabizzi nga ndeekaana wekasambasamba afunye empunu kakati munnange mba ndi awo nga nkola ki nga ntuuka nga amazzi gansesema nga abantu banzijjawo nga bantu wali wa chairman
nga balangalanga omwana wani ono tumusanze mwakutiya nga mbulwako nyiniye omala obulwako nyiniye nga nfuna omusajja muzira kisa nga ntwala nga nteeke uwe weyanteeke uwe ngawe manyi nti ndi musajja mukalabakalaba ate era ne luli nali ndi mukalabakalaba nga nkyali waka nze ne mugamba manyi mukama wange nti ye tonteeka wanene okutuula butuuzi wabula nzikiriza nze omulimu gw'ente ngwetwalire olunde ente nerundira ente nga ntandika kulunda nte ekiboga awo ekirulumba kati nga ntandika kulunda nte wentandika okulunda ente mbandi eyo nga muganda wange oyo baganda bange bategeera nti ndi mulamu ndi eyo we bategeera balumba family eri nga balina amafumu jukira ffe twali bayizi abasamize abalina amafumu buli kibi kyali kumu nkugambye nze mukama gye yanzija we ndowoozaayo era we mpulira abo abeeyogeza bye batamanyi nkwewuunya nze nkyawa ekibi nkyawa eddogo nkyawa obusamize simanyi kinyiza bagamba naye mujjukire nabasaba kamera ne bagamba nze we naafuna kamera ngenda kukwokeza amasabo nagwa kakase omanyi ebintu bino we mbyogerako sometimes abantu abamu balowooza mba mukusaaga naye waneno sijjawo kusaaga wano nzijjawo kuweereza mukama n'ekitiibwa kya Katonda kyenjogera nakyo nsaba kikusisinkana eggwa ndaba olunaku lwa leero olabe ku bulungi bwa mukama wabeerewo ekintu mukama kyakukyusizaamu waliwo abantu ng'oloota amagongolo oloota nnyo amagongolo oloota nnyo amakovu mu comment section kiwandiikemu oba onoonyeeko waliwo omwoyo gwa kwambala ogenda kubeera omu kubalaba vidiyo eno noonyako waliwo ebintu ebisiba abantu nga ffe tubikkiriza nga nze sibikkiriza nga ate sibiwa mwaganya ku lwa Katonda gwe nnyina mbirwana era njagala nkutegeeze abantu mugenda laba ekitiibwa kya mukama endakifuma njagala musaba mukama anyambe baleeteyo kubalema saba mukama anyambe baleeteyo kubalwadde abagana okuwona obuyinza ng'oyogeza bungi kubanga alina owataya oba manyi kikyenkola manyi Katonda gwe nnyina yenkana ki nze waliwo abantu bangi abambuuza waneno katemba mbu naye mukama abantu batwala mu Geyeena bonna abalaga kyanjawulo naye gwe omanyi obunene bwa Katonda omanyi obunene bwa Katonda n'obunene bwa Geyeena Katonda munene Bayibuli eyogera ku bunnya obutakoma buli bunnya butakoma kati Katonda yamanyi oba kuyisa mu ddirisa oba kuyisa mu lyango oba mu ntobo oba saidi mu mbirizi oba wanda wayagala so mujje mulabo bulungi bwa mukama enakifuma Katonda agenda kubeerayo ye mugenyi omukulu nange pastor kangu ngenda beerayo ne timu yange yona ya loko abasumba ba loko bagenda kubeerayo nga tugase ne mikwano gyaffe n'abasumba tugenda okusisinkana eyo enakifuma tuweereze mukama tukeera ku makya nnyo tugenda kusooka tukubulira njiri ya ddo then tumale akawunge sawa mwenda tuyingire mu crusade yaffe era sawa 2 ez'ekiro tugenda beera tugimaliriza tulinye zituze mu kibuga ya lunaku lumu egenda twala lunaku lumu naye genda beera muliro ate lunaku lumu ndeluba lutono luyinza okubeera olutono ne maaso ga Katonda tujja beera lutono n'omulimu gwe tugenda okukola tugenda beera mutono nzikiriza Katonda yatulungamiza olunaku olumu nti alina ensonga kale family yo ezuulawo libagala kubatta n'amafumu kasita nalabanga bazuddewo family eri yali nnungi nnyo nga tulya bulungi ne tunywa bulungi nnyo amata ne tulya bayagalanga nnyo I love that family njagala nnyo bayagalanga nnyo obubizi obutototo kati nga bakwata akabizi akatoto ako ne bakakalirira ne tukalyanga mpolampola nga buli lunaku kawungeezi si kabi talya bintu ebyo kale mbivuddeko genda maaso n'emboozi no binyumye naye totunulira kubiwaana mwalyanga obubizi obuto obukalirire ate kali tebwali buto obwali obutototo akalumika eggumba n'oliruma mpulira mukama akuwa omukisa nga butuwoomera kati ne tutuuka akaseera ne bannemesa family eri nagenda nga nkaaba amaziga nga ndajana nnyo ne bakwata sente zange ze balina ne bazinsasula ne ngenda ne ninye emmotoka ne ntwala ku street awo nalabira ennaku empitirivu ennyo gye nayigira obubbi gye nayigira obugwenyufu ekitegeezo ogenda ku nayigira buli kimu kyonna wana amakamu wali bano bayagala okujja banzite nagenda nziruka kufa olwakiwulira n'odduka ne nziruka kwe kuyingira street nojje Kampala n'otandika okukuba emigere n'ennyondo okutta abantu wattako ku street
owange onayagala kunsibya ki satta tewatta nenga walumyanga nalumiza ddala era ekyo kyegaana oli wakiŋŋamba aha kati muganda wona afa atya okufaako wakumanya oba yagenda kugenda mulamu nze nali ku street nalootanga nga omusajja oyo afudde nga bamutadde ku kitindiro ku kitanda nga bamusitudde nga ndoota balinga bamutadde mu kigali bino ebyobwakabaka kati nga sibitegeera ngamba oba kiki kakati kwolwo mba ndi awo nga muganda wange nga nyingira mu geyeena muganda wange amaze okufa nyingira mu geyeena ezo okufa ko tewaziika saziika tebakubikira bambikira tebandi nsanzeewo wali ku street okuba abantu migere oba biredio kati okuddamu omukubako ebirozo ng'oli mu geyeena kakati musanga we natambula n'omwoyo wa Mukama nga ndi mu kibatu kye jukira wanteeka ku kibatu kye anzijula nzena nembeera nga kati nga wanino mweno studio nga bino sikyabiraba nga nzena nzijudde ye kati ntandika okubeera ne connection n'okwogerezeganya okunyumya era buli kibuuzo kyonna kyonna kyemuddamu kyemubuuza akinziramu naye akinzizaamu mu Bayibuli era mbasaba mwena abandaba mufune ekitabo kino mukisome Bible eyo ensibuko y'amagezi tetuzina kusimu omulembe gwakyo twagonzaamu era ojja kunoonya ennyiriri ezimu nzijukira luno twakusabako olunyiriri nga toluyina ngeyo tewera maka mwaleeta olunyiriri nga lwe lutadde muyaffe twalusangamu kyekirungi ekiriwo naye nga byadde amasimu eri ennyiriri ezibulaabulamu nyingi mulimu ne eras nyingi kakati wowulira ebintu ebyo gulayo bayibuli ng'eno njiri newaka erimu oluzungu n'oluganda nze eno gyenjagala gyentegeera obulungi okuba tefuluma nnyumba nebaza nze nno manye ekirala ekimu ku byantaasa okufuluma okuwona obwenzi naye omusumba yaŋŋambako kuba natuuka ne bunnuma naye naye mugana ne musumba obwenzi nga bunfuukidde obwenzi nkole ntya naŋŋamba kwata nampa bayibuli naŋŋamba kwata buli wootambuliranga tambula nayo kati bwe natambulanga ne bayibuli eno nga ngikutte mu ngalo kati nga wentuuka eyo nga baŋŋamba nga wenyimiriza akawala nga nyimira nnyo busiya kati nga okasiya ne bakutunula nekaga ne musumba bannange nga nsi y'obuwala nga n'abantu bagamba ne babula musumba okwana kati neŋŋaba naye bannaye katonda gwenswaza ekyenkanidde ekyo awo ate nno kikola otambula ne bayibuli nze nkubuulira amazima ga katonda buli muntu atambula ne bayibuli bamuyita musumba kakati bw'obeera ng'olirimu embala y'okwagala katonda ojja kutya ogambe naye bannaye katonda ono gwenswaza bwe nti ne bwoba toliimu nene guno gwokwana naye aba mugumu nnyo okukkiriza okuteeka bayibuli ekisooka abamanyi mwe abalokole mu babaavu tolina sente za kumuwa ekyokubiri enseeba yabalema naye ngenda kugula emmotoka soda amiina bannange amiina nange obwavu obwo no mbadde ngeza nti abantu ab'ensi bwe balabamu ababuulira enjiri naddala ab'okumakubo bannaye abantu ababuulira enjiri ku makubo ebyadda musumba bali bubi nnyo nanti enjiri y'okumakubo saagala gyogerako naye ababuulira enjiri y'okumakubo mwegendereze ate olw'ensonga eyo naye kankayitemu katono naye temunkuba temunnwanyisa wabula kibuuze Mukama akuwa okubikkulirwa kwakyo abantu ababuulira enjiri ku makubo abasinga obungi babeera si balokole abamu bakola ssente babeera ekkanisa gye bavudde babeera ye basindiseeyo naye ebiseera ebisinga obungi ekkanisa ebasindiseeyo ate ebiseera ebisinga obungi ebayadde vagenti nga kikyeyagala omuntu wakulaba ng'obuulira awatali bantu mulokoke mwenenye Yesu akomewo musonyiyibwe ekibi kyammwe naye nga wooli tewaliwo muntu n'ogwa buli aliwo adde nadderi kati nga bakuyita omulalu abantu bano sitaani nga yatekinga that advantage okuyimukira muli okulagira ddala abantu nti abalokole tebategeera balalu kakati enjiri eyali badde enjiri yeno enjiri gyenjogerako baganda bange bampuliriza kera ku makya tula ne soda wanene abawo omukisa gwa bwereere gw'omanyi okubuulira enjiri otegeera bulungi ekigambo kya Katonda eno kyano ya kigambo kusinga lwakuba obusamize nabo batuli busy affe tuwa buli omu n'oba ng'oli engoma buli ajejja mukasa jangu wano obuulire musumba mugende ku mulamwa tugende ku mulamwa kankayisa naye kannuma nnyo kannuma naye kankayisa Mukama akusaasire baseba balabe tolangira kalango kuku eno restaurant erimu emmere ya buli kikaba nange no si kanisa mugende mu makanisa musabe jangu obuulire enjiri
kuba kati kankubulira naye lwaki olangira siranga no kambagambe musombola bae Katonda bwakutuma obuulira enjiri nze nenkukunganyiza abalokole n'abatali balokole jango babuulira enjiri obazze gyokola ki nemwe mwaganye enjiri mugibulire balokole bokka oyogedde munna ensonga okimanyi tino Yesu teyatumibwa kubatuukirivu okimanyi nti ekyawanula Yesu mu ggulu tebali batuukirivu nemuna abantu bajja ne bagamba busodo kyaza abatali na balokole kakati abalokole gwe mwagala bulira mbalokole bokka mulina kyusa bano awono wenjagalidde akakantu tukakooneko tebaza Mukama kubanga tukakoonyeeko era kamaze okuyitawo kakati ensonga gye mbadde ndiko ebadde egamba nti ababuulira enjiri ku makubo abasinga obungi gwe osobola obeera nga bambi omanyi oli katuufu babasasula nno omanyi muchachi nange bali bansasuddeko mbulire enjiri ku kkubo naye nalinga mbikola Mukama nangamba gwe kango zukuka nambuulira bulungi nnyo weyandagana ebuziba woyo omusumba saddayo oli ku street obulire enjiri oli munige nazigudde olubege mu Katonda enanyini byonna oli kaganira namwe mukirabe banaye mu defending temugamba mbuno manyimwe abantu bangi nnyo baagala nnyo okwogera obwogezi kwantu naye enjiri y'oku luguudo eyaba abaleekaana eyo njiri nzibuzibu era nze mu Local International Ministries sigisupportinga woba oyagala kubuulira njiri tambula ku luguudo sisinkana gwoyimiriza omugambe nti sebo osiibye otya Yesu yebazibwe mbadde nyina ebigambo byenjagala okugamba nga bigambo bya Bwakabaka bwa Katonda ate oteekeddwa okubeera nga wobeera nga ozze nga toyina ngatto mbi ngatto yombi Local eyimirira naawe ne kuyiza engatto musumba makogereko olabayo oli kukubo wakati kukubo masangazi motoka ziyitawo otandika Yesu yebazibwe ogendo kimalayo nga yatandise yabuliddeyo dda kati obulira bantu waliwo no gwe natera wetera okusanga kawe kaleerwe adda watali bantu bonna abantu abatya wabuulirira nze njagala musumba abo abamanyi mu ggwanga musange masangazi akasenti kuba yabye ekifaananyi kirungi bwogamba nti Yesu agaggawaza oba mugagga olaba tojja kusanga na musumba kango ati nze njagala alabika obulungi agamba abantu nti Yesu agaggawaza nga kituufu ye mugagga niyo sindiseyo omunkuseera ayayuuya bwagamba mu Katonda yagaba byonna naye nga gwagamba oli ayitawo mu benzi gogiraga n'olwensonga eyo Katonda waffe mumuswaza abo abantu bakikola nga badde vagent nga babasindise basobole okunafuya Obwakabaka bwa Katonda kati awe mbasabira mwe namwe bakola ekintu ekyo nembaga nti mukola kibi eyenjiri bwetyo mbi mukole muobero yagala kubuulira njiri kwata omuntu funayo gwofunza funzayo babiri lwaki yagala genda buulira mu bangi funzayo babiri bagambe ekigambo kya Katonda kibalage omunyonyi nga kyo bagamba we kiri naye kati oli mukulekanira ku kkubo era nange nakubanga abempinga ndi mulokole kakati omanye nabakubanga naye sewo nange bankubyemukko Mukama yakisasula gwania kuba bo abayayo abalalu basingaza okunkuba nnyo bakubira kati oli yankuba oluyi kati nze omanyi nze njiri yankuba oluyi mu mugongo munene muno we muti nengwa mu mwala we nyuma bakuba ababulizi ba Katonda mwesigaji oli yali mulalu kati omanyi ekirala kyemba wamu advise bwembeera nga mubuulira enjiri ey'oku nguudo funayo akazindaalo at least obeerako ne gwoyogera naye mu butuufu omuntu agenda okuwulira ekigambo Yesu alokola era awonya nga yagenze kakati ekyo tuleke kukola bintu biswaza bulokole leka obulokole tubuteeke ku kiraasi mugamba mwennyini sime Katonda yina nnyini gudu n'ensi nemwe musinga obwavu naye gwe gundi tonangira nnyo bwavu era nsaba Mukama nyambe abalokole naddala balina ebyawandiikibwa mu mutwe ebingi abeera ekkanisa abegayirizi katagana kagenda kugaasa odaloboka sitaani akukozesa naye nga mbi musumba tubiraba osanga evubuka mu kyaki nga lirina ebyawandiikibwa nerigamba musumba njagala kufuuka anti ekizibu ky'abalokole tokola ogenda mwana mulisa abalokole tebaagala kukola abasumba mu abatuwabya mbu mukole ebya Mukama naye alikola ebyammwe ekyo nze enjiri eyo teriiyo ekyo kivula banze nyina items nkera nembuza Mukama ne muganga kole ntya nansomesa nangaba okola sanitizer wetaga kino na kino nembuza Mukama nkole ntya nangamba okola kajiki yako kolaba
nti ye wetaaga ebirungo bisatu wetaaga ekirungo kino na kino na kino na kino na kino ngenda nembigula nembitabula ngenda olaba nga ekintu kibadde successful kyekivula banze nyina items zensobola okusomesa abantu okukola era zensomesa abantu okukola mu church sikola bya mukama Katonda naye akola ebyabwe Bible yogera lunye negamba musoke buno nnyo bakabaka bwa Katonda nebirala binajja binabegattako naye kakati olimanya ddi nti bikwegasseeko wobanga tokola okukkiriza okutaliiko bikolwa baganda bange kufu okukufukiriza kufu n'olwensonga eyo wobeera nga okedde ku macyango ogenda okukola tandika okukola ng'ate bw'okola ki okusaba ng'ate bw'okola tozeeyo mu geyeena kakati munnange nga nyingirira mu geyeena nga mpulira ekintu kyekimu ku lunaku olwo natuukira wantu awali muganda wange oyo we natuukira wantu awali muganda wange oyo nensanga muganda wange ngali mu torment ng'akaaba ng'aluma obujiji nange ng'ekyali kinyambako obutafiiringa pain na mulanga gwakuba omulanga okubeera nga tegunkutula mutima nange kyali nga kigambo kya Katonda kye nalina Bible yali nalina nga ntono kubanga nze nyine challenge eyokusoma naye kati sebo nsoma Oluganda waliwo otuwadde mwanu nga tunatandika nsoma nno n'Oluzungu ne baza Mukama ampadde okubikulirwa okumala kango sirinyangako mu kirasi naye ne baza Mukama kubanga neyo Local International Ministries teri yaginteerawo nze agiteekawo era nze agiteekako n'ekigambo kyogera bulungi nnyo Local International Ministries ate naku zino liwa Luzungu liwonkubire simu oteekamu ak'Oluzungu simanyi oba onsomooza God the glory kubanga olanange Pastor Kango njogera Kazungu nebaza Mukama olwekyo era nkusabira nawe Mukama abeereko n'eddala hakujja abeereko n'eddala kwakuteeka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eyayambalanga muzungu takola ki nawe olunaku luke nga nawe oyambalako ku suuti ate naye ndowooza okakasa ddala nti nze siri mulokole munaku sinaga nti oli munaku si tetugenda kubeera banaku naye abanaku be bangi osanga ekkanisa ng'ekubyeko naye nga bankuserebeere kibagwanidde okutegeera amazima kibagwanidde okutegeera Katonda w'amazima era bambeetamiddwa obulokole ne baviiramu ddala ng'alaba gye baali ne gye bali eno byebimu njawulo tewali naye nze nebaza Mukama kubanga ndaba kitiibwa ku kitiibwa ebintu abikyusa kati wentuuka eri muganda wange nga mutunuulira nga ndaba mumanyi nga ngamba omwoyo wa Mukama nsobodde okulaba omuntu gwentegeera kati wenagamba bwentyo ntisobodde okulaba omuntu gwentegeera nembeera confused nenga ddala kituufu si kituufu kati nempungira nenga kituufu kino si kituufu kati wenagamba ogamba kituufu si kituufu ne nyenda okumulabanga okumusembera bwenti nga kaabanga lumwanga yeetakulanga bonaabona wenna mutunuulira bwenti nempuliranga buli kimu kyonna kyeyali yankoze ku nsi ya Mukama Katonda ey'abalamu nga nkimusonyiye jasi omutunako obutunzi bwe ne mugamba Mukama omusajja siganye yankuba yansula ku street ndabise ennaku kubanga nange nava ku street nga nze kola revenge by the way nava ku street nga nze kola revenge era nemba kuba nga njagala kubatta kyali kisa kya Katonda nabambula bwambuzi ngoyi nembaanika ku kyalo konna baganda boyo abandi abasigalawo abaali abalamu nawuliranga musonyiye katwampuliranga musonyiye nengamba omwoyo wa Mukama ne mugamba nkwegayiridde wangambye wayogera mu lunye n'ogamba nti musabe muliweebwa munoonya muliraba mukonkone muligulirwawo olwaleero nnyina ekintu kimu bwe kiti kyenkusaba Mukama. Export TV to the world.